do stand up comedy. I'm an actor. Obokiraba. So ne TikTok we yajiramu. TikTok yasanga already we kiri. Teacher omwana yali abuuza gundi sorry. Omuzadde yali abuuza omwana we. Yali musajja namuuza Suna. Ko Suna naddamu yes daddy. What is the comparative and superlative of the word short? Ko Suna naddamu short, shorter, shortest. Ko taata wow. Ate Suna nabyono nanagamba wow, wowest. Ko taata what? Suna naddamu what, water, whatest. Nenkakolamu ne ku website nayise nakuyiga nnyo personal okwawula characters unakikola bukozi nga taata abuuza nze Suna nenjagala nkolenga Suna kuba nze stubborn mbyonoone nenkolanga Suna video eyo yankolera nentekayo video yasooka yankolera kuba nalinga new tiktoker mukiraba omanyi amaanyi ganziramu nnyo kuba natekayo video yasooka ne kuba omutwalo gumu mu ssaawa 4 Ankwanirizako ku Viki exclusive wamu ne Ebibye YouTube channels ebiri zikyasinze okasuka mayengo gazo ewala ddala. My name is Viki era nga kankubuzeko kansubire nti emirimu gy'otuusako engalo gyonna agitambula bulungi. Ndeese omu ku baana aba tiktokers ab'enjawulo era ndowooza nga sinaba kutwala mu bingi akansooke mukuwe akubuuzeko era akweyanjulire amannya ge yaani ssebo omukulu anja kukwatirako tojja kufaayo sabo bambulize. Yes, basebo ne banyabo mwebale emirimu gye mutuusaako engalo musiibye mutya ng'omuganda mbalamusiza. Embuuzi eyo bandyagadde okumanya abalamusa yaani akulamusako amanya n'eddoboozi MC Stubborn Kalidalu smallest comedian Sebutono straight away from All Magic Records Uganda Limited. Yeah. Alright, as usual, we are proudly sponsored by Ebibye Organic Natural and Healthy Products. Abakutusako obujanjabe bw'omulembe nga bakujjanjaba bakozesa ddagala lya butonde eritalina side effect eri omubiri gwo n'obulamu bwo okutwaliza awamu. Bakugamba jangu bakujjanjabe abasangibwawo ku Access Building Rubaga Road kasita otuuka ku nkulungo y'Emmengo awo atunula ku luguudo oludde e Kampala ojja kuba waakayita ku mafuta agasooka ge bayita aga Shell petrol station ya Shell ekizimbe ekyakalina ku mukono gwo gwennyini ekyosooka okulaba kye bayita Access Building so kiyoyote ne terrace kungulu n'akapande kaabwe ojja kuba okalaba nga kaliko Ebibye Organic Natural and Healthy Products bajja kuba bakulindiridde okukwaniriza so n'olwekyo yitayo abakujjanjabe nga bakozesa eddagala ery'obutonde. Hajati Kalodo akujjukiza nti ye musomi wa dduwa gwe wenna ayagala okubeera nga olomberwa edduwa ey'ensonga mu mwaka guno omujja jangu akulombera edduwa asangibwa wakiso so nga atola osobola n'okumukontakitinga ku namba y'essimu eyo gy'olaba mu kabokisi aka black eriko Hajati Kalodo omusomi w'edduwa esembyayo 067 gwe asumbuyibwa mu nsonga z'omukwano naawe ayina ebizibu eby'enjawulo otawanzibwa mu bizinensi kale katugambe ogoba ku bya passport bya visa n'ebikyakalu bye process bakyakuwanvuya nnyo Hajati Kalodo takola mu internal affairs wabula akulombera bulombezi edduwa process ezo nezanguwako. Andi ne mwana mulenzi MC Stubborn outer on TikTok tugenda kuba tumumanya yani yatandika ddi okubizanya lwaki byazanya byasalawo okuzanya abirina bye bikyusiza mu bulamu bwe oba we yabitandika wakyali nabagambye tuli ku operation kuyigga buli munnakitone naddala ku TikTok baba tiktokers bonna twasazeewo tubalabe juzi Brishakash mwamulaba twabaleetera Ashakama recently wano n'abantu ab'enjawulo just joining nga o subscribing and after subscribing making sure that you turn on that notification bell. Omukulu MC Stubborn omuntu yandyagadde okumanya mu butongole amanya go amatuufu Bale Frank Kanubra era ndi musajja muganda neddira mutima akabiro mawooro tambulamu ng'omuganda oweesa obuganda n'ab'Emmengo ekitiibwa ate situse kutambula naawe olinga Shakira ate ngambye kutambula
omuganda omulungi asituka n'ekitiibwa kye mu kanzu lwakuba nti teriiwo n'asituka bulungi osoosayo nga kigole kya ddyo bw'osoosayo ekyakkono kiba kifu toba muganda mutuufu okutambula ng'omuganda osituka mu kitiibwa n'okwata ku kanzu n'osoosayo ekigere ekya ddyo bw'osoosayo ekyakkono kiba kifu oba otambudde ng'omuganda mu kitiibwa. Ssaabasajja Kabaka n'Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga mukyalina omulimu munene okusomesa Obuganda naddala bano abazzukulu ba Buganda okubalungamya ekkubo bwe bakugamba nga tambula ng'Omuganda olina okwenyonyolako amanya gange nze gundi kitange ye gundi jjajja wange abeera gundi mutuba gwa gundi ekirimi lwaki tebagambira ddala nti yogera ng'Omuganda oba wenyonyoleko ng'Omuganda lwaki ebintu mubikyusa mulambalabo nannono twabisanga kakati lwaki we bagamba nti bw'otuuka ku poliisi bagamba nti yogera ensonga lwaki wabbye lwaki tebagamba nti tambula ensonga lwaki wabbye ono ndina Staboni kyonna kyayogera ekyobusiru manya kikontana n'erinnya lye MC Staboni TikTok ogijoyininga ddi? TikTok ngijoyininga omwezi ogwokuna nga 12 omwaka 2021 yesebo. Twogere ku first video yo yali egamba ki? Content oyo wamucreatinga olowooza ki? First video ye yasooka. First video yasooka era kino njogera nti si buli muntu ali ku TikTok nga w'amaanyi yatandikirawo n'ekyo ekirungi. Abasinga obungi twasooka ne tugibeerako nga tetumanyi kikyakkola waliwo abamu nga yalinayo akawunti naye nga takola content nga laabulabi vidiyo z'abantu era abantu abo bakyaliyo ate mu bungi kati TikTok onagenda ogijoyininga bwenti kuba sayina na kirowoozo kya kugijoyininga just nafuna influence eri mubakwano bange abamu kuba baalaba nali kuba nze before nali nga comedian oba okiraba naye nga comedian ayagala okuba nti akola vidiyo ze nazisa ku YouTube zitambule nga nze njagala manyikwe ku YouTube, Facebook biki kati TikTok nga sigimanyi na sina nagitegeerako yadde naye nga mpulira engambo ziyiti nga TikTok nga yakwata yodda naye nga nze sigimanyi nako kati nga abaana bangamba joyininga TikTok olwako base yabanga bamu kati nga nze sigiwa nnyo na budde oba okiraba nengamba TikTok eyo kati nga nze TikTok oba mpulira na kintu kirala nga oba nga nze mpulira by then like ye yaliwo TikTok kuba yaliwo ng'ekikuba kati nga nze ngamba nene TikTok oba eyo beekola etya nga ninga wolaba oba nga wolaba Twitter oba ki nga ndabya ddala kintu kizibu nga mbitegeera kitono ogikoze video yeesooka yali ekwata ku ki? Video yeesooka zo video nasooka nenzisaayo kuba nazanyanga skits nga wenziteeka ku YouTube kati nga wenzisa ku TikTok kati paka mukwano gwange yafuna idea nangamba nedda TikTok engeri gye bagikolamu kati ye nangamba nti osobola okufuna sound n'ogikolamu byoyagala oba n'oyimba oba ki kati nga nze sibitegeera nensooka nzire waka neŋŋamba bakikola batya kuba nasangayo videos ezo naye nga tezitambula kakati nga omanyi nti social media app yonna ogiwa obudde ogitegeera nenjiwa obudde talina yajinjigiriza nenjiwa obudde nendaba engeri gye bakola mu sound neŋŋamba kankigezeeko nenpracticinga nenteekayo video yasooka yankolera kuba nalinga new TikToker mwokiraba omanyi amaanyi ganziramu nnyo kuba nateekayo video yasooka nekuba omutwalo gumu mu ssaawa 4 wali okozeseza sound ya muntu mulala? Nali nkozesa sound ya muntu mulala bamuyita kwali ku TikTok bamuyita Tuna Comedy somewhere wekityo naye nga yali egamba nti teacher omwana yali abuuza omuzadde yali abuuza omwana we yali musajja namuuza Suna naddamu yes daddy. What is the comparative and superlative of the word short? Ko Suna naddamu shorter, shortest. Ko taata wow. Ate Suna n'abyono n'agamba wowest. Ko taata what? Suna naddamu water, wattest. Nenkakola mu
nenkakolamu ne ku website nayise nakuyiga nnyo personal okwawula characters nakikola bukozi nga taata abuuza nze Suuna nenjagala nkolenga Suuna kuba nze stubborn mbyonoone nenkolanga Suuna video eyo yankolera tambula following negwa following teyayiika nnyo ne views nze saafa ku following views zanyongera amaanyi neŋŋamba okay I can do it. Tambulire mu sounds. Kuba ne TikTok eyo naye ina weekutegeerera. Neno ku YouTube, kebe Facebook waliwo posts z'oteekangayo abolaba ekisinza okutambula manya audience yo ki. Kati nze nateekayo nenteekayo ne video ey'okubiri n'ey'okusatu. Zonna nno ne zikuba omutwalo gumu mu lunaku lumu neŋŋamba ntegedde ekyokukola. Kati nengezaako ntekeyo kuba comedy kuba TikTok ina comedy wa mirundi ebiri waliwo ina ekintu kyami kuba kale ngafa abakola comedy waliwo abazanya comedy waabwe ne bamuteekayo nga boogera bo bennyini bazanya skits ne bibakolera kale ate oluusi nagezaako kukola mu audio ne bigaana kati nze namanya wengwa effort yange we yali kukola mu sounds ezo audios ezo nalaba nti audience kyeyagala aye ne views ziddukiraawo nange ne maintaining ekyo. MC Stubborn otubuulidde amanya g'obuzaale n'otugamba gwani Bale Frank Kanubra. Bale Frank abazadde abakuzaala gye bali luddawa era basinziira ku kitundu abazadde abanzaala mukadde anzaala maama mukama muumuza ekiwumula ekyemirembe yanva ku maaso. Yes, naye nga taata wange ye gyali era musajja naye yeddira mutima amuyita Mayanja Vincent azaalibwa Masaka era nga ali mu Kampala muno ali mu bitundu by'ensambya kutumiddeko nnyo muzeeyi wange Mayanja Vincent. Naawe oli munnamasaka? Ndi munnamasaka. Lwaki ab'e Masaka mwe babayisaamu nnyo amaaso nti mubanga balina amaalo? So ab'e Masaka tetulina so tetulina maalo. Toddamu nakyogera ekyo. TikTok okoze videos otegedde amaanyi go ne audience yo kyeyagala ozaako ki? TikTok tegedde kyeyagala naye nze nganze sigamba nti amaanyi gange gali nnyo ku TikTok. Ndi comedian ebyaddala. I do stand up comedy. I'm an actor. Oba kiraba so ne TikTok we yajjiramu TikTok yasanga already weekiri just na yanyamba okunteka ku ddaala eddala oba kiraba kubanga am a stand up comedian nkola stand up comedy nenyimirira ku stage nenkola comedy nga olaba Maria Chima olana fe tetukirwamu nnyo wano fe butugamba nti stand up comedy omukola audience yetudde era ekulaba audience endaba kati n'akazindaalo nkejjeeko obedde olinda kyokkampa gokimanyi nti abakyala bafu tebakyalina bitundu byakyama ate ekitundu kyekyama kyekyo onazze n'oli aze balinga roundabout y'ekibuye onasisinkanye ono n'asanga ono n'asanga ne batomeregana n'ejjamu n'akwata kwata omuzindaalo gwotonkubya ebintu by'abakomediani bintu bizibu kyolabanga ekitasoboka n'ekitali mu nseko kisobola okuwa essanyu kade twogera mazima ngubakyalina ebitundu byekyama wali abamusi bonna tebikyali byakyama byafuuka bya lukale. Ogambye ozanyira mu kibiina ki firimu yakukwatya kawuka nkuyamba neyanziza ssebo naye wokamba mba sirina bwezibu Yesebo nkolera mu Magic Uganda Limited. Yes, era nga bakutuusako omuzannyo guyitibwa Stecia and the House Girl. Omuzannyo ogwo guli ku YouTube guliko kuliko obuzannyo bubiri, kuliko Stecia and the House Girl batuusa then Stecia and the House Girl gyebirito wakana era nga ndi muzannyo gwa gyebirito wakana gwo gubeerayo buli waggulu saawa 11 then guli bagutekayo saawa 10. So I'm an actor. Bo subscribinga ku channel eyo oba osobola okundaba. Then okulaba stand up comedy ogenda ku channel ya Magic Uganda Limited. Oba osobola okulaba stand up comedy wange then okulaba the way I act ogenda mu Stecia and the House Girl ojja kuba osobola okundaba. Then n'okukyankalanya ku TikTok awo ojja kuba ondaba mugendeyo mu following bannaye mwebale nnyo ba mikwano.
Tolowooza nti akusiibudde tannaba kutubuulira gine emyaka gy'abavubuka nga bano ababeera ne bagirlfriend 10 nga kyokka newakalaga yawasa. Olina omukyala tolina mukyala? Lwaki otuukiddeko eyo ensonga? Emyaka gyammwe n'endabika ne bye mukola. Singa ndi contented. Singa ndi contented. Watya nga waliyo ate abakusaakinga bo tobawa mukisa? Nange nja basaakinga tebafaayo. Bagira balindako. Naye nga MC Stable kyemmanya waali bw'oba omwagala naye akwagala takulinaako buzibu. Naye nga singa ndi contented. Nakitegeera nali nkinoonyerezaako nnyo nti abatutumufu abamu nga bano ekibagaana okwogera amazima nti balina ababeezi babeera n'abangi be mucyangatyanga bwe kiri. Nze ndi singo oba oyagala tuva wano tukwate kamera tugende ku booda ekuyisewo nkutuuseewo kale ojasanga wakalu ate abawoolwa otumanyi waba wakyafu amasepiki gagali mbuliri akawunga mu kitanda. MC Stable olabika olimba. Omuntu alina omukyala ayinza okuba nga tabula ate n'ekirala nedda osinga mbadde nina omukyala abakyala obamanyi ayagala toyinza butamutumira oba olina omumutumira omukyala. Nkale tumirako omukyala oyo. Tumira ebikopo byange amasefuli kubewa kandi yonzeka mpozi piro yange njenyezo ekiro twogere tumira ku ex-wo bafa. Kale n'omugenzi gwe mwogere erinnya ffeno tumusabire mwoyo gwe gutebenkere. Mukama muwumuze ekiwummulo ekyemirembe. Fans bo bonna bandyagadde bamuwumuze mirembe boke bamuteekemu esaala. Tannaba kufeere kuba tannaba kufa lwa nsonga taliyo tannaba kujja. Sinnafuna ex sinnafuna current ndyawo. MC Stable yandyagadde okumanya akufollowinga TikTok ene basasula etya mugibeddeko mugiriko lwakuba nti mwasanga baagala bye mukola nga temubifunamu oba muyina engeri gye mubifunamu? TikTok eno kati nganze personally nze najoininga TikTok nga siri ku nsonga ya finance nga sibyendiko. TikTok eno nagijoininga nga njagala abantu bategereze more about me ngebya finance sibyendi nako. Right now financially ku TikTok oyimiridde? Financially ku TikTok si wabi lwansonga TikTok esasula naye nze omusala gwa TikTok sigwendiko lwansonga ngufunira ate mu ngeri ya njawulo. In a way that osobola okufuna omwana nga upcoming ngayagala oluyimba lwokoleki olupromoting ate akimanyi bulungi nti kati TikTok kwe kusinga abantu abangi. Promotion y'ennyimba eyangu era eri ku TikTok kubanga kyabanga kizibu nnyo okuteekayo video ku YouTube n'okubirawo wanuke naate ku TikTok of which kyangu whereby erika abantu bangi okukolabira nti erika abantu bangi. So kati osobola ofuna omwana nakuwaayo kakasente nakuwaayo kakuwaddeyo n'omukolera challenge olwoba tojja kusula njala. Mba n'enkumi zange 5 nkolera challenge. Enkumi zo 5 kisinzirira following gye nnina mukama wange. Okusinzira ku following yo upcoming ali eyo ayinza kuwa sente meko mukolera challenge? Kunkolera challenge manya nzo mukolera challenge nze ate sisaba sente nyingi mwana wattu. Buli 1000k nsaba nusu 10. Kitegeeza following mba ndi mu 3k nja kusaba 3,000. Bwe mba ndi mu 2k nja kusaba 2,000. Kanjanguye. Buli bantu 1000 osaba nusu 10. Kati gwe wetereze genda bugezi ku TikTok olabe following gye nnina okwate 10,000 tayimuza abantu be nnina. Lindako. Ba TikTok abonna bwe mukikola temuli bagagga mmwe. Nanze wenchikola. Gwenga gwe nayo to olowooza temuba bagagga bavundu. Naye gwe 10,000 era si lwerungi. Si lungi. Mukola sente. Oba ngambye nti nusu 10,000 kuli following oyina abantu abakugoberera
emitwalo 10 na gumu mu 15. Isibo je emitwalo gyo 10 na gumu mu 15 nze nkukolera challenge oba gwani sifuddeyo olyani oba oli munene zibumu sente bwensaba sibungi Banange Viki exclusive aina TikTok account mugene mu mugoberere naye akolenga challenge z'emitwalo enkaaga mu 10. Simanya bali abalina zi million followers akusaba waye nasajja 2 million akusaba million zo 2 osirike. We are powered by Hajati Kalodo omusomi wedwa kugamba nti asangiwa wakiso gwe na aine ebizibu byenjawulo jangwa kulombereddwa n'omusajja atawanya nnyo, that's why he is stubborn. Field ene ya comedy like nadala or standard comedy stand up comedy ojimazemu bangaji field ene ya stand up comedy sijirudde mu nnyo kiryawo kuba field ya stand up comedy kyenkana era ngijoyininze last year. Wakalinya ku stages meka ngokola comedy? Stages ezo teziwera nnyo tizamaanyi naye twakolanga kubanga kati n'embeera yatusanga oluusi nga tuli mu lockdown so stages zibadde nga ntini naye before 2018 yawo kubanga kati n'ensonga lwaki gayi 2019 naye 2018 before mbadde nga ku stages ez'enjawulo naye nga za karaoke oba kiraba ne bu shows oba obutonotono so nze nga ku stages ez'enjawulo nina stage experience eyo kyensobola okugamba sinakufuna chance erinnya ku stage z'amaanyi naye mukama wanaaba ampadde obusobozi nja kuzituukako. Okay, nga tumaliriza abakwagala akuwa business abasobola ku reachingako batya? Abagala okumpa business basobola okutuukira ku Almagic Uganda Limited notesa n'omukulu Lawrence, big up to you, oye manager. So osobola omutuukirako enamba eyo osobola ogisanga ku Facebook ya boteekamu Almagic Uganda Limited enamba yabwe ojja kuba ogiraba so osobola omukubira n'onyumya naye kyoyagala tujja bba tukola business naawe. Right. Obugambo boyagala okubasibiza abafans bo naabo abakukyawa kuba buli muntu alina abamwagala n'abamukyawa. Abafandi bange bannaye mbaagala nnyo bamitwalo abantu abo emitwalo 11 mu 15 bali ku TikTok bami mbaagala nnyo bamikwano n'abakomide ku channel ya Almagic Uganda Limited, channel ya Stecia Galo bami mbaagala nnyo n'abatanjagala nze mbaagala kuva nze simanyi lwaki temunjagala. TikTok ejjudde entalo ani yali akuvumye n'owulira ngo yagala mulabako maaso ku maaso omwasi? Anti kati olaba TikTok eyo ebiseera ebisinga omuntu akuvuma olina kyomukoze bakuvumanga kati nze ebiseera ebisinga mbeera mu audio zange kati batono nnyo abali bawulidde ne ku ddoboozi lyange okujjako ntera oteekayo sikiriza Stecia Galo naye mbasiba ataakinga oba nyenja ne ngamba nti mmwe mukoze kino na kino sibikola so kizibu nnyo abantu okuvuma kuba nange sibatabaala bambi abeevuma ku TikTok. Olowooza magezi kigoyinza okubawa gwe atali mu ntalo za TikTok kuba ffe abamu twali twatya n'okujoyininga TikTok lwa ntalo mwana amukola ekigambo ku TikTok okwo nga nogaka kino muzadde wange bwakirabako aŋŋamba ki? Munnange nno olaba TikTok eyo goyinza okulowooza nti oba ntalo naye nga yalina engeri gyalina following ye naye kiba kirina gye kimutwala like asobola okufuna ba sponsors. Munnange simanyi asobola obbafuna kuba tulabyeko ba tiktokers nga balina following 23 naye nga talina sponsorship nemu mu videos naye nga content we gwakola wako. Kituufu kisoboka yayinza okuba nga tali ku sponsorship oba muteekamu ssente nga ye wakyagalira ye engeri gyayagala ovugamu TikTok ye engeri gyafunamu ba followers nga ye bwatyo wakyagala munnange naye ate nze si bwetyo bwenkikola. Aziwe kapo yayimba agamba ekyombo kize mwesetinge akakayimbako kamanyi akebiwemeneku anti kati avuma agobererwa bavumi kituufu kati ate omuvumi era tajja kuwa bulemu. Vampita Viki era nga YouTube channel ze videos kyasinze okasuka mayengo gaze wala ddala kwolabira ye Viki exclusive ne Wonder Boy Eugene nga zibeera powered by Ebibye Organic nacho on health products abakujanjabisa obutonde abakugamba nti basangibwa ku access building be batufuelinga abe batugezaako okutugulira kadata ne tunoonya content wano na wali ate n'okukakasa nti bye tukola tebiviolating obulamu bwo ate oluusi tugattako
kwekyo kyobeera olina. Olumu tujira mu form ya entertainment olani tujira ate mu kiti ekirala ekyokubanga tukuleetera ekyokuyiga. I think mu mboozi ya MC Starboni olina kyojjeemu butya bwe yatandika kyonna kyotandika kanja kukugambayo akatalekeka nti toggwangamu ssuubi. Nkimanyi bangi kumwe mubeera mulina bye mutandika, abantu bangi babamalamu amaanyi, naye nkusaba busabi abantu buli lwobanjulira ekintu kyo ne bakulaga nti tekijja kukola tekitegeeza nti tekijja kukola, wabula babeera bakuwa courage oba bakuwa buvumu kusobola kukipushinga okitwale mu maaso. Singa odde ewaka ne weebuuza nti naye lwaki buli omu angamba tekijja kukola, kibeera kitegeeza kiina kye kimisingamu. Tuula concentratinga noonya ekyo ekibeera kibulamu gwe kyoba oyongeramu ensonga ojja kuba ozitambuza bulungi. Kozi tulabye abantu bangi abagamba nti natandika bangaya naye ate essaawa zino maze okukwatayo bonna bansemberera oba bantuukirira. Eyo y'engeri gy'osobola okuzimbamu obulamu era bwe bubaka bwensobola okukuwa. Ekyo ky'onyooma oba abangi kye banyooma, tula butuuzi waka awo ogambe kiki ekibulamu okukifuula eky'ensonga. Bw'onaakola ekyo obulamu mwana wattu bujja kwanguira. Bwentyo bwe ngenze maaso n'okubeera nga mbasibula okugjako omukulu ono ng'alina obutalekeka bw'ayagala okubasibuza naye nga bugambo buli inspiration eri abalala. Bugambo obu inspiring bannabitone bannange bakomediani. Manyi bakomediani tuli batono, temuggwamu maanyi bakyali bange, temuggwamu maanyi. Nange wendi ndi mu kulwana bw'oluba lugendo nti kutandika kudduka nakatandika oggolola amagumba, naye nga temuggwamu maanyi bannabitone bannange. Mugende mu maaso mumpushinge, gwe tofaayo byokola oba tebabiraba, gwe genda mu maaso n'ekyo gwe kasita Katonda akiraba. Si musiru akulaba nno, gwe soba tebabiraba, gwe genda mu maaso with that effort gy'oteekamu, gwe genda mu maaso ye Katonda akulaba. Luliba lumu ajja kujjukira. Kujjako ajja kumpaka kisantumire ku bantu bange. It's okay. Tumira ku Sir Lawrence, CEO Almagic Uganda Limited. Tumira ku musajja abeera ku TikTok kamera yange Dean Stewards, oba tumuhimbise Dean ate nga editor wa Stecia and House Girl. Tumira n'omusajja ali abeera ku kamera yange Lati L oba Latifu, kwagala nnyo. Ne baseya bange bonna benkola nabo mwenna mbaagala nnyo bakyali bange, ne bafaani bange abalungi mwenna mbaagala nnyo, bambi mu following ate era mu liking video zange. Katonda abankumire. Mwongere okulikinga omusajja challenge zongere okulinya ebbeeyi. Wanaweze miliyoni y'essente ba Johnny Black abakusasulanga miliyoni bakolera challenge. Virginians at the songwriter out at Genius Productions, I sign out.